Mumpera akazinda byalako akazinda lokamutuukeko okutiwa alabe kataliiwo oti omuwaako kati gwe kimakali mwanyinaze embeera ng'okyusiza nnyo wangi embeera ng'okyusiza nnyo abataka sookoddemu babuulire ono ye mwami wange Rawini Namachiika Winfred nebakuba mu ngalo ez'amaanyi ngedde nzidde neddungi mukulu wangi ovuga didditi era kyekyo naye kankubuulire waliwo omuntu gw'okulembera nga singa amukuddeko bwatyo nakusobola ng'okulembedde kekebbi kadde kulu bwatusi kalimugamba atandikire naye ate kyesinza okwagala mukole emikolo nga buli kitundu kyekitumu ekyomubiri gyokima gye kigenda kituufu nga teboteka kusimayiro ng'ogiraba Brian Lava Brian Lava Simayiro nabajambo y'ekigagga alengera nabajambo y'ekigagga alabirabayo omwavu yanula ensingo paka mabega omugagga anyolako mulyoza nti aba nansikya ate nsikya ekyuka paka mabega gagani manyiraze kakkanya omwana omulenzi Sebo taata nesinga bakakkanya wansi wali omwana mulenzi Brian ankubye akamanga ali wali kunaye kambituusa agambe senga Brian omugabudde ebintu bingi byonna abiridde nawe olwekino kimu kyabadde asuubira takirabye ekiragambye si musanyufu kiki kyatalabye omuwadde bingi abadde alogoota nakigambo eki kiki soda ate si buli kika soda wa soda sitone gwayagala anti zibeera ennukuta 5 era mukulu bw'ozingamba nga nkubuulira senga sitone seegeeza nti senga ta tubuuza omuwala nalulungi wini eyatuleese wano yaliwa iwo mukulu ijja kuwa omudigito otutuuze Benjamin muziro kakati senga kola woti kino kyabwa katonda yini yakindaze senga kola woti senga ndaba ndaba woti wa side one ndaba neno bwe wati omwana omulenzi amoti agera ajja kwesanga wano kave yeri bajja kwesanga wano simbula embalasi kituufu otyo simbula dijje papa kalasi ombadde birunjera ontwala walunjate
kati abagenyi batandise omwana wa taata ngamba dolugolo lw'ebbeeyi otyo kati abakameramani bemumanyi akakanyomero kammwe gabula mwenna mugende ku layini era ngaliko okulungamya abantu engeri gyebagenda okufunamu emmere. Omwami yanyambyeko ku kyabafumbi jangu wano Ajati Madaala ceremonial services agambye nti mulungi nnyo mu kufumba emmere kale kale natandika bwenti mutambuze kiriza ngwanjulire mutambuze efamire yaffe ennene nga bwogirabye newankubadde nga abantu basigadde erimu abanene abeekitiibwa naye tusaze emaliriza ensonga eno era abo be bataata baffe oyo ye taata mwennyini nooli naye taata so obanga otambuleko okuba egaaliyo nomanyanga munnaakubye taata kale kakati mu mbeera eyo singa amabwatwala wini nsobola omulimu gwoddekwe That sounds although one tweyanzanyo tweyanzege omwana omulenzi bamutukulire kakati mu nsonga eyo njagala mutambuza okukirize ensonga ezo Lujumba ne Wini gye baali nzeko omuntu saaliyo naye bwatu oyogera bwali obitetemusenga nzijukira nga obikiikakika mu nyingizamu senga kakati senga njagala odde bwotyo n'ekimuli kyekyo ibisobola obirikema bate ekimuli kyo
ogende wali genda wali ebiwesi oyongereyo ddala kati njagala okukabira omaoke nidda muzimbeo ekyasula kugundi microfinance enjetera kakati wakkiriza tewalidde sente z'abasajja akuwadde basanga ndaba kakati batata nga bakuli mu maaso njagala obanjulire omusajja kutulaze wali nti ewawino era okumulaga nti eye omutwale ewawule omutwale mubafumbe bannakimuli abasaabye nga tuyite bwangu ogere kukasipiri bamaama ono ye mwami wange kale bakwengereza amani kakati mutwale mubefumbe esimanyiyabakoyokalera kabona kanawegedde oba okusigaza okuka ogambe eyo yani kalali mukituka kwekyo mulage abakamera maanyi oyo yani mwami wange kulwana amakiika Winifred bakwengaleza omwami abaleka wansi omwami Winnie kiriza metro najja oyagala obufumbo buvire kakanawo wansi Winifred n'amakiika bali abali maaso be bataata mukadde kano taata omusaba ki Winnie bataata obasaba ki mu mbeera eyo munsaala etya nga muzeyi kino kyasobola n'okumuteeka mu kiramu naye nafuna ku ttaka agali taata omwana omuwala
Kati njagala zone zabe mukono gumu tekata zirema kati muwaliziganye emikono ekitalimu gwono ng'oteeka muno ogwo tata ziteke mukono gumu kati noonya ogwa Brian omutali oteeka naye Brian noonya ogwa tata omutali teeka naawe Brian ateekayo omutali kati buli omwagiza Tata ne Brian yoma Brian kwa sema Brian yoma yes wasa tata tata ita kwa kuna Brian naye wakati njagala wanise girasi tata muwe n'ogwo muwe tata agambe akati atalirako era okunywa temunywa akati tata njagala olina girasi ya Brian nzima kitegeeza tata kyali mukola nti eno waffe emikisa tukwadde era obuyanga oli byalaze kutte ng'okubujja ng'okima taata ettaka weeryawo okulima kakati naawe oliwa kuli ku girasi ya taata ekyo kitegeeza nzai tabeerero n'agamba nti ayagala akapikipiki kyakamutambuza nzai tabeerero n'alwala n'ayagala emmotoka emutwala muno yongera wali n'emmotoka akembadde ngenda footi osooka giweereza netwala muzeyi e Kampala otekedde taata yongera kuno kitegeeza nti n'abazzukulu bonna oba ng'ozadde abaana eno muzeyi asobola okukuweza ku fiizi kati bwe kyoba okulazaala abaana nga bangi yongera kuli naawe Brian kali awuli omwana agambi kakongere kakali buli omwana kakati naffe tukwatire wano omuntu abaluganda tukwasemu emikono ebiri tukwasamu emikono ebiri wot kiwoneebataakwagiremu wakati Brian osobola okubaona wekubira wano Yeah.
mbeera eyo mukkirize bamaama kati bwekiba nti tetuliko tuli mu kutaba Oluganda mu kutaba Oluganda kitukakatako okumanya okwemanya ffenna nga tutaba Luganda muzate gwetukoze eki olategedde osooke mumbulize ku bagenda kakati tunamze nze nali nalye ku mukolo munafomu bano
nayawe cyayikira abo babwire bakatubanze baye ayogera mazima linga bakiga bakola batya omanyi omukiga ye buli kintu nga bwe kiri bwakyogera bazaala mwana nga amuzaalidde bukubo erinnya mutumaka mihanda bazaala omwana nga wakawaddewo ebyengera oyo aba alina omukisa alina omugesha bwamuzaala nga alina omutwe munene alina eritwe azaala nga tamwagadde ti nga simire ate gwayagala alina embabazi asiimwe natukonda ye muntu omukiga saba mutambuze kulikayo yonna gye tuva ensonga bbiri sooka n'esooka kulusijja kubanga lutakumawe tatambale asaba abeewange ekyamazima mwenna taata abakozi bulungi mumukubireko mu ngalo temala biseera nga baziikula bebuduuda ng'ettaka libayiikidde ate baddemba baziike omukulu nga mwendegezaako nyongedde okwebaza abantu bokkalukuna abattakasa bakalo matendo okupama envu kyekyalo nga kyamaanyi nnyo ate basinga okulima amenvu namusinga okugalima kundebaza kiyamani kuba kiyamani agenza nayogera wano nga kiyamani alina akagakamponyi banaye ekyaliwo nange nazire kiyamani wo kiyamani ediyimirirako kiyamani waali kiyamani ndoza taata olaba emyaka eyo kaagatubeerako obwenuti tebakitegera ekyokukola tubeerako obwenuti maaso awo nina omukisa okulemeza abantu mu ofiisi ojja kweta chairman n'abalala mbawo omukisa ogwo ogubalemeza mu ofiisi kumutwali buzibu tata kampiteo mwakiriza amutegeeze kubanga ndi mwana ate ndi mwana mugabe nga bonzadde mugala ebigambo bino nga nesimba ekya kituufu ozaalibwa okesi kakale wansi endera ate ebibadde namayumba naye bano banyini abadde nabweru tukuviire ku mutono otyo iza mutegeeze mukadde wabwe nazola nje ensonga yange ensonga yabaga eri yakuzaalibwa kunookadanga omusajja omuganda ngaomusajja omukola musoga bwakola nti omwana tazaalibwa mu kidaala kubanga adaala kulwatute namayumba kadde wange natukedde mu kisasike taata bwe nasanze abajajjasu ne bajajjaka paka mu lubiikaayo ageza otuuka namayumba mukulu nasanze nga bakulu banneezamugula bazuwadde emirimu ageza okulaba nga senga ajjeyo omwana mulenzi brian lujumba oyamutuusiza mu maaso ga taata taata yakubayo ekigambo kya luzungu kubanga ensoma yaffe yabadde yakuzaalibwa yetegereza boy n'agamba lisi boys really need like bandi yanjulikebo yategeeza omwana mulenzi alagika era yanjulikika yakomyawo n'agamba nti bwe bu mwana mulenzi muzadde namala tuzaala bulungi nnyo yakiriza amategeeza abeewange brian bamuzadde dda kati mwana yeebasale mu kisenge brian yeebasale mu muliriza bino brian azaaliddwa nkula okumanya brian azaaliddwa kadde wange taata wabaddewo akanyomera awo ategeeza brian tumugyemu ekooti kati mbabuulire ebibaddeyo brian bamugyemu ekooti bestman abadde wamaanyi n'amwambula ekkanzu yakomyako ne bamugjamu empale taata neyetegereza brian yetegereza entumbwe ebiya diriwo nagamba mu lusoga nagamba temamuleza alabika sente nagamba empiya diriwo nagamba aye edido edangedange nedolidoli ng'ali atereebyo taata oba brian galiza kyobuuza kyekino brian bamuzadde kaakati akkirizibwa okwetaaliza wano mukulu okumanya akkirizibwa takomye okubamaze okumuzaala taata n'agamba tajja kubanga musajja mukatuliki waba omukatuliki anagamba nti engalo ensa aye takomye okwo n'agamba nti olugenda enjala terudda taata tulekedde senga nakolanja senga taata amaze otulekera senga n'agamba temuzze omusajja wa ssaabasajja kabaka eri ekyaggwe olukalumatende opaama envu amanambuze ku nsozi ezisangibwa olukalumatende opaama envu era gakomye okukadde ku lusozi olw'enaalya bwetuuse enaalya ati tandibiza mpolampola tusookedde wali bayita ekatooke takomye okusenga n'atwala mpolampola paka ebusoga mu muceeri ebusoga ng'eryani kutuse mu muceeri n'agamba ati amuceere bukyezi abantu tumeketa omuceeri muceere ekomye oko taata senga atongeddeyo mpolampola paka
akasozi oli akenaalya afidde busujju musozere Ssaabasajja Kabaka eri busujju busujju ne mugendayo tumulabyeko mutegeeze senga takomyeko n'agamba nti mwe muli basajja balokola ate ne muzze mulimu abakristaayo abakatuliki ne baani n'agamba kamubalambuzeeko ku bigo by'abakatuliki ebisangibwa Kalumatende Opaameevu otyo n'agamba mu kigo ky'abakatuliki bayita enkoko njeru tutuuse enkoko njeru bano abaana bambegeta enkoko mwekubireko mu ngalo naye abo bonna mukulaani ambegeta enkoko mulanda okumanya ambegeta enkoko senga takomyeko n'atulambuza mpolampola agamba tuli baana abasoga beene abasoga beene kambalambuzeeko ebyeri ebusoga etukomyeko n'atwala ebusoga atukirya wali eyiganga waliwo akaalo kali awo waggulu awo bagayita batya machapati tutuuse machapati senga Kalumatende machapati bano abaana bagekese chapati omukulu ddanga lyasiza sibegete mumaji oyo saba taata omutolo omusuufu senga takomyeko batutuse Kalumatende machapati njeyo mpolampola agamba omusajja w'omukama gw'okulembedde banno tula mu mmotoka nkwongereyo agamba senga thank you very much bwetudde ku steeringi agamba vuga mvuze nkudde ku ntebe road agamba senga where am I going agamba don't mind just drive nange nevuga bakuntebe roodi baletuka Kalumatende Nakiwogo senga nangamba pakinga namugamba senga excuse me kijja kupakinga wano nambuuza lwaki kugambye paaka namugamba senga nedda ensonga zange ziri bbiri sijja kugenda Nakiwogo kubanga olw'omusunkalu basangibwa Nakiwogo ate n'owekkobe nakakaawa basangibwa Nakiwogo olwomombejja n'amamondo kyenkoze kibadde kimu neŋŋamba nti muwogo omwe mujja muli ekyeggulo tumuleseewo ntoya mubuddemu zambuuza mukulu nkyajja mpolampola nza ntegeeze senga atongeddeyo paka mpolampola abadde atutambuza neŋŋamba tugendeyo wa pulezidenti ewakitula otyo omugamba senga kijja kutuukayo kubanga ewaliyo omukulu eyakwatayo yali omu yekkayekka ewakitula avaayo ali omu omutaka mmoggo ogamba otojja kugendawo yabeera mu ntula temulowoleza muwoli amalofulakisiya muggo tabeera mu ntula entula zamwe tuzirese bwekiri sebo taata senga okumanya atugabudde bagambira nti nkyalowa bingi nnyo abadde aleeta mukulu we webayita Namammonde nomugamba maama sijja kumukwatako oyo oyo batambula babiri n'ow'omutima kakeeto sikomyoko wanjeeza okujja wano nga zenna abantu benneesiga tomanyi bajja kunyamba tuli abaganda bafe abavudde abavudde Fort mwekubireko mu ngalo nkulu n'abavudde Nakweru wali abavudde e Kampala bagenza okujja bati n'abakulu abateekiseeko omusanya wanjala abadde muffe tumugamba nti natuuka ewa ddadi esangayo omukulu owanyama abo abantu mbagirako ekintu kimu bwe bakuzaala bwe bakuzaalidde ekibaddeyo kyebakutuuma bwe bakuzaala nga waliwo abadde akuba jambo omuka ojambo bwe bakuzaala ng'ekyamazima bakuzadde nga tegwa ng'enjala nyingi ofuukirawo wanjala kasita bakuzaala nakuzaala bwati odiro nga mujjuddemu zifooko waliwo siwuma ofuuka owuma okukiriza mutegeeze nakwebaza senga kubanga abantu abeetambudde nabo tusse wano wamma wanyama alwanaganye ne wanje kakkananga wanyama wangudde nemukukiriza mutegeeze aliwo omuntu omu atufukidde ekyambika ana omusogo ono omusambi oyo omusombi akwe Akimu Mabumba senga yagambye ekigambo eki alina gyamutegekedde bayitawo nankulabye mu kibwazooli era omutaka mutasingwa mukulukiriza ntegeeze n'abantu abanize nga neesiga nabo netambule n'omuprofesa Sekamwa mukulu netambule ne Profesa Sezinyo kibe omukatuliki Dimitiriya ate n'omuzungu Salaiva bonna naze nga mbeesiga olwo yatambule entuuse Namayumba nababadde nabweru Sekamwa yabisooseemu Sekamwa kyakolagala ebinemeredde naweeza Sezinyo agonzezaamu katono nnyo naweeza omukatuliki Dimitiriya bw'akyusizaamu naweeza omuzungu Salaiva bw'agonzezaamu katono nnyo n'abitwala eruweero bayitawo Kamira kati abeekamira kyebakoze agamba bitire mutuwadde tujja kubisobola tubongereyo omwana omuwala ow'engo nabbuno yajja okubikuŋŋaanya nga bye watuwadde ne be twasokeddeko
Nabbuto yabirina Nabbuto kyakoze agenzi n'agamba nti nedda babiyitiridde obuzito na mukulu wange bweyita Sebusa bamuyite yajja okusensewula katonda bye watuwadde Sebusa akola yataliso sensewula nze mbuuza kakati obufumba ennaku amukulu nsajja akkiriza amutegeeze Sebusa bamaze okusensewula agenza okulaba naye ng'alemereddwa agamba nti namukulu wange yagenda e Rwanda Rwanda yonna benda yagenda e Rwanda oyo wanje nabenda byonna byewatwadde yabirina ate nabenda mukulu nnyo mu gavumenti ya Uganda gavumenti ya Nabbuto kubanga nabenda alina offices bbiri office esooka nabenda akola mu office of foreign affairs ensonga z'ebweru eggwanga office of foreign affairs mukulu nabenda akoze ku nsonga za internal affairs ez'omunda mu ggwanga twagala kulaba ku office of foreign affairs oza ntegeeze office yangabo kiganda kyenewunjira kigambo kimu bibadde ebintu ebi bukyambeerawo mukulu situlako n'abazungu mu nnyumba yo baleka mbabuli taata olwaleero tuddeko n'abazungu mu nnyumba yo abazungu mbasanzaawo bani bwolabyeyo ba Irish siwe omumondo oluzungu siwe omumondo oluzungu sebatalakiriza amutegeeze naye ateesekedde Brian enkoko bukyambeerawo Brian bamuwadde enkoko nga nnebe bwetu mwabatawaddeeyo Brian bwasise ekisambi bwati sikirabangako agenza okukika ekisambi wallahi billahi tadayuga ekisambi kiriko omugaba waki ekyenkoko kiriko omugaba naye tatakiriza amutegeeze ono tulaga office ya foreign affairs mukulu buli anaaba n'ensonga egyayagala okuloopa agenda agiroopa agala okumanya tukoze bulungi yessaala yange olumba olwandikuse lugende mu nnyanja lutemuke n'abaavu bawute supu emukulu kumanya taata otuyisiza bulungi yessaala yange wallahi billahi tallahi wallahi Mungu ng'atuusizza ate onsookeyo nsobola okukuziika kuba ng'otuyisizza bulungi ate abalikola bwoti omwana omulenzi waliwo hadithi ebirala ku mutume wamuali kwesa n'emusirimu egamba nti kyoyagaliza munno osookanga kukyeyagaliza kkiriza osooka okufa nteeketeeka amasiika go mu linnya lya Yesu naye ensonga eri gyekonyeko okulaga ofisi evunaza ku nsonga z'ebweru eggwanga fe buli atuukawo naye baffe tulina bwe tumutuusiza n'ateeka omukono mu kitabo era ofisi etuula mu permanent secretary eri mmanju w'ennyumba eno ofisi enkulu gyeri egale bwewanga oyagadde ogende wa permanent secretary oba olina kgenda mmanju wa nnyumba eyo teeka erinnya ekiri tuli mukola abadde abuuza mukulu onaabuuza Brian bamuzingisawo kyakola kati abantu bayinza ogamba abogezi beeyogeza boogera kyokka naffe tulinda mugola jje mukulu nga bwajja iye tulina kuleka abantu nga beeboba okusigala nga twogera mukulisawo kyakola kiri kimu iye atya kati omukulisayo bwofa bakuteekaawo kati Reverend Ngoyi nekwaya ye kati bakutwala eri bakusudi bakutwala Reverend yabuuza mwe mugenda wabana ababuuza olwokwaya eddamu etya kwaya neddamu ffe tugenda mu kibuga waliyo Seremi Mwanyi bimusa kibuga kyekika kaabani nowulira kataasa neŋŋamba kipisa kyenvamu neŋŋamba kakole bwenti kangende mu basiraamu abasiraamu ate omusiraamu kyeyankola neŋŋamba apaana nabo bakugaalira omayiti kati omusiraamu kyakola kikimu akola atya bakuteekamu akagundi kaabwe kajeneza kaabwe kati eri basimayo ogunnya ogunene nga baladdemu n'akatono kati bakusitula bagenda bayimba abadde ayinaayina kakati aliwa kakati bwe bakutuusaayo eri kati imaamu wuli wali bakuteekayo ne bakunyigamu kali akabatu kaabwe ddala ne bakuteekako embaawo akadongo ebiki omuntu baguleka gwereere imaamu n'agamba ai Allah mugaziize kabuli lwakyokadde mu katono tamuteeka mu kigazi Allah nga teyabaddewo nga mugisima mu gisima neŋŋamba nedda ebyo bivuddemu neŋŋamba kanze mu kikatuliki mukatuliki ate ye aduula kati era aduulira mufu aduulira batya bwe bakuteekawo nga mukatuliki ayimba olyo omuntu omu yafudde ku kyalo bano bonna bazze kuziika n'ayimba ndaba ebyalo biweddemu abantu neweebuuza abaze okuziika bafudde omuntu omu yafudde kalaba yataata n'ennyumba ennungi bweti naye n'agiwaayo n'ennyumba bifulukwa neweebuuza ani abiira kakati newulira awo wenyininyini ku bakatuliki nze nange banzijjako pulaani andi ye kyakola ogambye mwe tebakudaalira mufu n'omufu bamukudaalira ssebo
bamalize benanga babikoze bamuzinze mu mbugo n'engoye bamutedde mu sanduuke ne faaza avudde ku kigazi akulembeddemu emmisa ne batandika kwaya neyiwamu oluyimba fuba fuba eggulu y'empeera fuba fuba eggulu y'empeera naye nga bagamba okufuba bamusibye muno bamusibye ebigere bamuzize mu mbugo nga 2 engoye nga 3 bamusandikidde mu kesi eriko emisumaali naye nga mugamba afube mukulu ndi kumpi kudduka mu balokole lwaki nsigalyewo ate omulokole adula bubi ng'akudulira omufu omulokole atya balina kwaya eziyimba mu kanisa kale omulokole nga bayimba mu kanisa kati bw'ofa bakusula bakwaya ekulembera tuli mu lugendo okutuusaayo nga bakutaddeyo faaza omusumba kwaye badde eyimba yennyini yekulembera neddamu negamba siiridda nnyuma siiriga nnyuma maaso letawinike tugende nayeekaba obudigido kansooke nfuna abo abatoola balina amazina bajje bakulembere eddeni newida ddoko ego akajanja kaba mwanyina omulungi ogamba nti bali mugeya bawana buwani etandikwa n'okususuuta bwebityo ejja microphone era olyanga mukamukampaka nga tuzeemu okunona alire ddala kakati mumusikirewo mwana omuwala awuli sigalawo upapa ki naye mukulu wangi olwobana abanyaba kibakoze tesitegedde abalibwa mbadde nga buyimiridde kyokuliki mwe ani yataddemu eno kala ki eno kala niyo yitaddemu ani abyonoonya okutuka ku kala. How my reason is eno family planning yellow family planning tetwagala baana tetwagala baana ndio ndowooza otuyisiza eri pale ku fresh pale tugende kumiza nyingi gatuvanga usikale family zaffe ziwa satu za kione bagamba sasa signature pictures basoba ne banyabo bana tuoka abasoka mu mukuru na yokiriza n'ekyo tebungira ne basa owoteeka ekyo ye mujjo twalewo omusumba kale mbadde njagala kubasaba era kati mbasaba ffenna tuyimirire ffenna tuyimirire buli omu akwate akasawo ke buli omu akwate essimu ye buli omu akwate buli kiyaze nakyo Dijja kakasa nti emizindalo gyonna ogifunye saagala ogambe nti abagezi bagenda n'emizindalo guno tuma omwana akukime otyo kale dijje kale kakati tugenda kola bwe dijje muziro kale tugenda kwebaza Katonda olunaku luno bwe tunamaliriza tujja kujja tukwata abantu bano mu ngalo
nga bwe tugenda wetuti wali bategeddewo ebirabo bwe tuva wali tugende butereevu ku mmotoka zaffe buli omu atule mu kifo we yagidde dereva asimbule paka 40. Katonda omulungi ow'eggulu tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala olw'olunaku luno. Tukwebaza mu kusooka byonna ekirabo ky'obulamu eriffe, eri abooluganda bano abatukyalidde n'abantu abalala bonna. Tukwebaza olw'olunaku olwo olungi olubadde olufanaganako bwe luti, olubaddeko omukolo omulungi ennyo, otuwadde omusana nga gwa kigero era ne gutambuza olunaku nga lulungi. Twagala okwebaza olw'amaka gano okubanga wagasiima gabeerengamu emikolo. Nasaba okubeera mu lujja luno, nasaba essaala y'emu bweti ngamba nti Mukama nsaba nkomewo mu lujja luno olw'amamigenetiyo nga nkomyewo ku mukolo gwa ssanyu era okituukiriza kitange. Nkomyewo ku mukolo, nali ku mukolo gwa Mary, nkomyewo ku gwa Winnie, njagala nkomewo ne ku gw'omwana omulala nga masanyu meereere. Amaka gano gajjuza essanyu, gajjuza enseko, gajjuza okusanyuka n'obulamu obulungi. Twagala okusaba eri abaami bano abagenyi oba abafumba ababiri, Winifred n'omwami we, twagala okubasabira nga tubateeka mu mikono gyo, obayambe balina obufumbo obulungi, obufumbo beerimu okutya Katonda, obufumbo beerimu essente n'abaana abalungi. Ensimbi zeeyongere nga babeere bagagga mu mbeera zonna, bagagga ku mutima, bagagga ku ngulu, bagagga ne mu bintu bibakola. Twagala okusaba eri abantu bonna abayambye ku bantu bano okuteeka omukolo guno, buli alina kyakutte, ekibadde eky'essente, ekibadde eky'amagezi, ekibadde ekyakasimu n'ekyokubeerawo n'ekirala kyonna nga kikoze ku mukolo guno. Twagala okwebaza olw'abantu abo era tukusaba emitima egyo gye balina gibeeyongerenga, obagabirirenga basobole okuyambanga n'abantu alala bonna. Eri abantu bano ababiri, guno gwe mukwano abantu kwe balaze, twagala okukusaba beere obagonza emitima gibeerenga migonvu eri abantu bano abababeereddewo nabo bababeererewo mu mbeera ez'enjawulo zonna, nga tugenda okusimbula ebigere byaffe okuva mu lujja luno. Twagala okukusaba engendo zitugenda okutambula, abamu bagenda Kampala, bala bagenda Fort n'ewalala yonna. Twagala okukusaba era nga tweteeka mu mikono gyo, tutambule bulungi, otuwe olugendo olulungi, otuwe amakubo amalungi, tuleme kusiŋŋaana buzibu bwonna, tutuuke bulungi twavudde nga bwe twavuddeyo tusange nga ne bye tusangayo. Twagala okusaba abaana bano oba abantu bano abafumbo bano, kino kye bakoze step esooka mu bufumbo, naye twagala okukusaba obayambi batuuke ne ku mbaga. Buli omu ayagala embaga newankubadde ngaokwanjira kubaddewo, abambi bamunya okulirakisinga, naye twagala okukusaba oteeke omutima ogw'embaga mu musajja ono Brian ne banne bonna ne baganda batandika omupushinga embaga naye esobole okubeerawo, kubanga omwana waffe agwanira embaga newankubadde nga nakino kibaddewo. Era twagala okwebaza ekisa kyotaddeko nekyotadde ku bantu bonna ababadde ku mukolo guno. Byonna mbisabye nga mpita mu linnya Mwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.